bawa Florence Nampijja oba omwagalwa we twandibanga tumuzudde naye abange mwenna mugenda kumbuuza mazima ddala gwoyogerako ye mutuufu oba muzze mu pokopoko nga bwe kibadde emyaka egiyiseeko emabega. Omanyi midiya yonna oba abantu bonna naddala abo abaagala Dana n'abatanzi abaagala Florence Nampijja tufuba nnyo okulaba nga tunoonya abaagalwa baabwe era nga tukoze kyamaanyi nnyo obbateeka ku basajja abamu naddala bano be tubalaba batambula nabo be baseka nabo be bakola nabo ife engeri gye babeeramu n'abo abantu ne kituleetera okulowooza nti nno munnange be baagalwa baabwe. Naye olunaku olwaleero ngenda kwogerako katono nnyo ku relationship ya Nampijja. Nange simanyi nti oba yentuufu bino mumbu okusinziira mu katambi ka Nampijja akabadde ku TV ng'ayogera ku bikwatagana ku mukwano ng'era akulaga nti omwami owange nkutumiddeko era nkwagala nnyo. Kati nno kino kirese bafaani nga beewuunya nga bagamba bulijjo n'omukazi ali mu love. And of course teri mukyala mulungi atali mu relationship, teri mukyala mulungi atalina musajja kubanga yonna gye tuyita babeera batulaba. Halo ngamba mwe n'abakyala balungi nga nze nga Dana n'abatanzi nga Florence Nampijja nga Jamila Karungi n'abakyala abalala buli we tuyita wonna babeera batulaba mangu kubanga tuli bakyala balungi. And of course n'abasajja abatwesibako babeerayo nga gye bali bangi nnyo ng'oyo yeyewaana yenze bbawa Adita yenze bbawa Nampijja yenze bbawa gundi yenze bbawa gundi kubanga tuli balungi. Obulungi butuluma like it or not, oba ogenda kukigana oba ogenda kukikkiriza nze nkiyisizaawo ebisigadde biri erigwe. And of course wanene wenyini ku YouTube channel imbera konyo yenze Shila Adita choino kukola bera ngo subscribinga kubanga ekigambo subscribe onchikulekera wao darlings mbanjagala ochikozese oberenga ochikwata osobole okutwegatako mu butongole wabulanga ate akade akali awagulu mbanjagala nako okakozese otya kwe kukakwata mu bot buli video je tutekale nawe genda kubanga ekutukako. And of course mbanjagala ondage chichotegede mu video eno nga oyita mu comment sections o commenting otubulire chichotegede ku video webe kunyumide atera tewola byajua a thumb up eyo no ye like atera osobola okusharinga ko link no itaba nabalane babiranga batwegatako ne batuwa endowooza zaabwe wabulanga ate momwe naba subscribing eddangera wo mukimanyi nti imbagala nnyo sisobola koma ku mukwano gwange jenni gwenina erimwe mbagala nnyo up to the extent that mbayita baganda bange. Yes mbayita baganda bange ba sweetheart bange ba darlings bange imbagalira ddala naddala mwe abaana abakozi abali mu ggwanga lya Saudi Arabia abali mu Jordan abali e Qatar abali e Dubai atera abali in my homeland integeeza Uganda Kampala imbagala nnyo mwebale kwerekereza ne mubeera nga mutulaba atera nammwe nga it's your first time okulaba video zange obadde oli ku bibyo oyitawo n'olaba katambika Adita nawe n'okyama inkwagala nnyo okoze ekintu kirungi nnyo ddala era tojjanga okokyo olina okukola subscribinga likinga commentinga atera tubeere nga tubatuusaako ebinyuma. Nange mwana muwala Shila Adita tuli ku mwagalwa wa Florence Nampijja. Nkimanyi mwenna bali bagamba oyogera nnyo lwaki totugamba naawe oba omusajja omulabe tugambe ukaba katambika tutere. Yes of course nkimanyi nti nno mwagala kumanya nange nga bwe njagala okumanya. Nampijja avuddeyo nayogerako ku bintu by'omukwano nga tulaga nti nno ali mu relationship, a very good relationship emuzimba, relationship emusanyusa. Ebyo ne yabyogeredde ku TV we yabadde atumila darlings sweetheart lava era abantu ne batandika okubitema omukazi ono bulijja mu relationship, omukazi ono bulijja alina omusajja ye bbawe yaani n'ebintu ebirala. Tujjukire nti ebbanga eriyiseeko emabega ever since Nampijja came to scene ng'abantu bamulaba azanya ebina Uganda bamulaba ku TV era of course tubadde nga tusuubira nti munnange omukyalo ono ayina ki, ayina omusajja abamu nga bagamba n'okugamba ayina omwana wabula nga nze kyemmanyiiko kukisinzira ku ky'abaana Nampijja ono ayina munnange charity organizations teekako n'okuba nga ayamba abo abaana abatalina mwasirizi. One day nalabako program omwana bwe yatambula okuva ewaabwe ku bigere n'agenda ku Ebipya terrifying ng'ekimutute anoonya Nampijja Florence era bwe yatuuka Nampijja ali taliiwo ne bamukubira essimu n'ajjamu kujja n'asiŋŋaana omwana embeera omwana ebintu bye yamunyumiza. Nampijja accepted n'atekinga this child nga mwana muwala mukulu nga senior 3 senior 4 n'amutekinga in n'amugamba munnange kangezeeko kuweerera inkulabirire nkwe a bright future. So nze kyemmanyi ku Dana n'abatanzi kwe kubeera n'omutima omulungi era kyemmanyi ne ku Nampijja Florence kwe kubeera n'omutima omulungi.
abo abakyala balina emitima emirundi ennyo bw'obanga obakutte bulungi. Oli ayinza okusinziira ku byalaba mu butambi nga bazanya n'agamba okusinziira bino balabika balina empisa embi. Nedda munnange babeera bazanya buzanya. Ate era ku luno nze kyenkakasa nti abantu batandise okuba nga bajjayo ebifaananyi bya Daana n'abatanzi nga kwotadde n'omwami Ahmed Lubowa, era amawulire gabadde nga gasakulating a long time ago nti nno bano bafumbo baagalana. Ahmed Lubowa ayagala Florence Nampijja, era ng'abantu abasinga bagamba nti bano balina a child together, era nga bagamba nti they are living in the same house, same roof. Wabula nze nga Adita kyemmanyi nti nno Ahmed Lubowa ayina mukazi we n'abaana be, ate atali Nampijja, ate atali Florence. Bano just bakowaakabe, era nga balina a good relationship between the boss and the worker. Balina good relationship as workmates, naye nga kyemmanyiiko tebeeyagala. Kuba singa beeyagala singa twakimanya dda ku bulungi bwa Nampijja. Singa Ahmed Lubowa yali ayagala Nampijja singa twakimanya. Ate ne we nandibadde Ahmed Lubowa nga nina omuwala nsemberedde yenkana atyo siyinza butamulya. Trust me, mulirawo. Why not? Muwala mulungi, kikyatalina amabina, alina ipsa, alina entumbu, alina enviiri, alina she looks really really beautiful. Nga lwaki simulya mulirawo? Ate gwe njagala manye ekikyolowooza nga oyita mu comment section imbuulira gwe olowooza ki Daana, olowooza ki Nampijja alina omusajja oba nedda, Ahmed Lubowa yebbawe oba nedda? Kambi manye mu comment section, imbagala nnyo.